Yine ebbaluwa omwami Karule Ronald Entebbe Kitala gy'awandiise ng'anoonya maama we gw'atamanyi era gw'atalabangako. Mukama omuyinza wa byonna omulungi neewonga mu mikono gy'onkulembere nze nga ntandika olugendo olw'okunoonya maama gwe sirabangako emyaka 3 munoonya. Maama bw'abaayo nga mulamu ampulira nga naye ali eyo omwoyo gumuluma mpenja oba nga tegumuluma ali eyo yanyiiga nga waliwo ensobi ezaakolebwa abakulu nze gye ssaali mu kusooka nsaba nziriremu anfisizeewo ekisonyiwo kuba omutima guli eno guluma gubanja maama. So nga ate bw'aba yawummula nga Mukama yamuyita bakojja n'abooluganda bwe muntegeera bambi okusinziira ku bye nnaanyumya nange ebyannyumizibwa munkwatirwe ekisa bambi waakiri mukuuleko ku muddo. Maama manga omulungi gwe sirabangako mukwano nzuuno mutabani wo Karule Ronald Entebbe Kitala. Maama mbeera nkulimbye bwe nkugamba nti mmanyi erinnya ly'omulungi ne feesi yo simanyi bwefaanana nze naye abansanga gye mpita eyo nga neewuunaganya mbunye ebiyenge ndaajanira maama akyabuza amayitire baŋŋamba nti olaba nfaanana bwe nti manga oli mukyala eyalungi wambu. Ye maama yabeera ddi omubi ekyo kikafuuwe ne bw'oba n'eriiso limu nga yeggwe maama obanga emikono Mukama yakumma naye nga yeggwa nzaala mbuzi otule eno nze njagala ggwe omutima gubanja maama. N'aligambye nti oba mbuuze ku taata naye ne bwe mmanja sifuna kituufu musajja wattu alabika naye wamubula. Maama munnange nkwagala nnyo bambi ebyensi byenkoze sinabifunamu kamwenyu nga sikulabanga eyalumwanga onzaala. Maama munnange saaliyo nze gye mwateeseza n'ekitanga okunfuna nze naye oba oli awo bwe nnaanyumye n'emboozi gye bannyumirizanga emyaka giyise osanga olijjukira bw'ogirinako akakwate. Ndi eno omutima gummanja laavuyo maama mbu olwatuuka mu mwaka gwa 92 awo jjajja azaala kitange baali baliraanwa n'amaka gammwe agajjajja eyakuzaala bye ŋŋenda okunyumya ebyannyumirizibwa maama byaliwo mu bitundu by'empigi eyo ku kyalo Bumoozi we bayita ku Bikondo. Bw'otuuka ku kigenda eggomba oviiramu Bozaawo awo n'okkirira ku kyalo ky'e Bumoozi. Jjajjange gwe njogerako e Bumoozi maama yayitibwanga Kasule eyali omumanyifu eyali omusirikale wa prisons eyo ng'era osiweeka Bulassoke maama. Naye amannya ga jjajja akuzaala bambi ebyembi nga noonyeza gannemye okutuuka nga we mwabeeranga we bakuzaala maama mwatundawo dda waddawo na ffaamu. Bannyumiza mu 92 nze okuzaalwa gwe ne kitange mwali baliraanwa nga buli omu akyali mu bazadde maama. Katonda yateesa simunyigire nze kuba maama saaliyo mu kuteesa mbu mwawunzika muzadde nze maama. Engeri famire yammwe gye yali ensiraamu ng'ate yaffe enkatuli kyekomba omudaali mbu baakugaana nti maama tonnyonsa. Olw'eddiini ne bakusoya ebibuuzo mbu mu biseera ebyo nze yali tannayawula eyali akawera akatennyo bambi nga ne kitange ekyalo yakivaamu dda olw'ebigambo n'asenga Entebbe ng'akola mu poliisi mbu wansitulanga n'enkuba ekyatonnya n'ontwala ku muliraano ewaaba kitange mbu era ku mulyango kwe wanteeka maama bajjajja abono mbu baawulira miranga okugenda okujja nga kunze kwe balaba mbu. Njogera bino maama sikunenya mukwano kuba manyi pressure yali ekususse nga bakugaanya okuyonsa atali mu siraamu. Manyi bino obijjukira mukwano nze sibirinaako bukakafu byannyumirizibwa maama naye bw'oba owulira nga yeggwe maama mukwano nga nkuyoya nnyo maama. Ng'ontadde ewa jjajja Kasule azaala kitange e Bumoozi mu mpigi nammwe gye mwabeeranga maama naye bwe wampaayo mbu tewaayitawo kaseera we mwali mubeera nga ye mwebaliraanwa mwatundawo ne mulekulira ekitundu era mpaawo yamanya wa gye mwadda. Kitange yali asenze Entebbe ng'akola mu poliisi ng'afuniddewo ne maama omulala waka mubeese. Maama ono mbu kyava agamba kitange wanzije mukyala ntwale mu maka muli mbeera omwo nga bwe nkula ne bannange. Ne kitange teyali mubi teyagaana wabula mbu mba mpeza emyaka 5 maama nga bw'omanya abatonga era sinayawula mbu twali muzannyawo ne bannange ne mujja Entebbe mu maka ga muzeeyi abakyala 2 n'omwami omu bw'ati nkirowooza kati nti yali kojjooba naye mbu waliko saasobola kwawula olw'emyaka egyali gikyammanja. Endagiriro gye mwasenga tewagireka maama wajja nnina 5 nga sinnaba na kuyawula mpeza 3 maama tewakyusa kudda. N'abeebukojja be naalisabye bantaase wadde omu bw'atimbuliddwa njuna nze kitanga akuliridde akuze nnyo bambi mubanjiza n'entuuka ne musaasira naye alabika abuliddwa gye wagenda. Ensi ekaawanga sikumanyi maama afazaali singa nkimanya nti Mukama yagera yakuyita ne mmanya n'ewa gye baatereka ettendo ne nkuula ku muddo we wawummulira omukwano osanga emmeeme yali nzikakkanye maama.
naye bw'oba gy'oli mukwano ng'ompulira nga mwabeeranga bumooza empigi oviiramu bbozaawo wadde kati mwasengukayo naye ng'amaka gammwe gaali nnyo amasiraamu nga kitange gwe wazaalamu mwali baliraanwa nga ssezaala we mugenzi Kasule yali omumanyifu, nzuuno nkunoonya tonneekweka maama, ndi ntebe wano omutima gunsoya ebibuuzo. Ewa kitange entebe gye wajja lulinga onnoonya, ne bumooza ewa jjajja Kasule eyawummula, weewangu maama wontuukirako mukwano ntaasa omponya ebibuuzo. Abaana mbagambe ki singa balimbuuza nti jjajja mukyala aluwanga ebigaguba bibanja era ndisulika omutwe n'embuna ebiyenge. Kansuubira obubaka bunaatuuka maama, neesunze nnyo Allah bw'akuleeta oba ne mmanya nti waawano weweebaka ye nga nditendereza Allah omuyinza. Wadde sikulabangako maama omulungi, ekyobuzira bwe wanzaala nkutenda era omukwano gwo gubimba taasa. Nze mutabani wo Kalule Leonard nsaba Katonda agonze mu pulaani akunkuumire bw'obaayo maama atusisinkanye nga ndifa akamwenyu.